Abayizi ku University Makerere ne omukujo kyeddeedde okufuna ekiwandiiko okuva ew'omumyuka wa chancellor waabwe Professor Edward Dumba Sentamo nga kyoleka ng'ebisale bya University bwe bigenda okwongezebwamu ebitundu 6 ku buli 100 mu lusoma olutandika. Abayizi bakoze effujjo munda mu University ne balumba bannaabwe ababadde batayagala kwetaba mu kwekalakasa kuno era nga balabiddwako nga bagenda kisulo ku kisulo saako n'ebibiina nga basikambulayo. Ne baddeeyo ne basayininga ebintu byabwe kati batugambye ffenna tusasule 60%. Wano mu Makerere abaana bona tebenkana bagobye bazadde baffe mu kibuga naffe bagala tugoba tetugenda kukkiriza tugenda lwanisa 60% polisi eyo bagambye 100% so inosatula tugenda bikkiriza. Abayizi basse ekinyonyi kya kalooli ne bakitwala ne bakisuula ku ofisi ya Dumba nga baleekaanira waggulu nti awedde n'oluvannyuma baddukira mu nguudo nga bawanise emiti. Oluvannyuma poliisi etuuse okubakakanya n'ebugulana nabo nga bakira beetoloola ebitundu okuli Makerere Kikone gye bakumye omuliro mu luguudo nga bakozesa ebipiira ne baziba ekkubo nga basolooza ssente ku buli wakidduka abadde ayagala okuyitawo ne bagattako n'okuyimba ennyimba. Batunyigiriza nnyo era tutuuse ku ssaawa era ku kiseera kye tugamba nti tekikyasoboka. Kiyinza okuba nga tekikwata kuffe ne baganda baffe ne baana baffe abalijja bano kati Makerere bagifudde y'abagagga bokka. Abaana bwe baba basobola okusoma kale tujja kusobola okusoma nga tusasula ssente ezo. Embeera ewaliriza poliisi okubakubamu omukka ogubalagala ne gubabunya emiwabo nga n'abamu okubadde Agnes Nabbosa n'omulala ategerekeseeko erya Liliane bazirise era nga bagiddwa mu kisulo olw'omukka ogubalagala okubiddwa ne baddusibwa mu kalwaliro akaliraanyeewo nga bataawa n'oluvannyuma poliisi we bajje ne baddusibwa mu ddwaliro e Mulago. Aduumira poliisi mu Kampala n'Emirano Andrew Felix Kaweesi ayingidde mu nsonga zino era n'agumya abayizi ng'ensonga zaabwe zigenda okukolebwako n'oluvannyuma n'alinnya emmotoka ye neyeeyongerayo. You had some representatives, they took me through the concerns. They showed me a document they had drafted of the main issue. And the main issue is one main actually, the 60% payment within the 6 weeks deadline. Kino abayizi bakizimbudde ne bagenda mu maaso n'okwekalakaasa okutuusa ng'ensonga zino zigonjoddwa.